iyo 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 Iwaulira iyo 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 nambozewe abe mukono ambi mwebale muri mama yun owe mukono nawe webale iyo 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 Ariye tageno owe dokolo afoyo matik iyo people warahmatullahi wabarakatuh. Nziseka kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wasiika kakayire kusumuleko ebizibu byonna ebadde bikutawaanya. Nsangwa ku namba eno 07554 Zino enyimba tuzimba kubanga twagala tukomyewo the fighting spirit. Wadde ffe tukozesa mundu naye tuli basirikale abalwanirira eddembe lyaffe. So njagala muziyimbe nga mukomyawo emyoyo z'abakadde gaffe abalwanirira ensi eno kubanga tuzeeyo ku roundabout yemu. Kati bwe mbabuuza adui nani? Ngamudamu adui Bosco mwenyewe. Njagala muyimbe n'obwo obusirikale obwetonodde wano butuulize. Adui nani? Adui Bosco mwenyewe. 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 People power. Our power. NUPD everywhere. And everywhere. Please take your seats, ladies and gentlemen. Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okutwala omukisa guno okubebaza mwenna. Njagala okukulisaayo Comrade Alex Wallace wa Mufumbiro, kulikayo mu America, kulikayo misomo neziwazuuka nga kanga wafuze kati ddala ekyo oli ku PhD oli ku ki consultant. Sebo tujja kwebuuzaako kulikayo nnyo okulikirayo ddala. Webale nnyo n'okutangaza ku nsonga gy'otangazizaako kubanga ebibuuzo bibadde bingi nga mumanyi abalabi b'amazima baagala nnyo okutambuza obulimba. Omuzungu yagamba a lie can make its way half around the world before the truth even has chance to put on shoes. So thank you very much for the clarification. Webale bantu kubaza mitima na kutukiikirira bulungi sebo. N'okwaniriza era okwebaza Madam Teacher Honorable Namboze. Sijja kwebaza olw'okulembera ttiimu evudde mukono n'ekyalira amakyaga leero ekyo bakikwebaza dda. Nja kwebaza ku ki kye tuyimirirako. Webale nnyo webalire ddala. Waisu abadde mutuufu akyogeddeko ffenna abasinga bali myaka gyange n'okukka wansi twakuwulirizanga nnyo ne bakulembeze bannaffe abalala abali mu lubuulo. Twabawulirizanga nnyo, mwatugula nnyo amatu, mwatugula nnyo amaaso. Mwayita mbingi ku lw'abantu ba bulijjo. So tubeenyumirizaamu. Era tuli basiimu, tweyagala nnyo okuba nti twafuna omukisa ate okukolako naawe. Ate webale n'obukkakkamu ne humility. Ebiseera bingi ku lw'amagezi go n'obumanyirivu tulabanga ate gwe yali alina otukulembera. Naye oba ng'obukkakkamu bwo bwakkiriza n'amaanyi amapya n'ebirowoozo ebipya bikulembere, webale nnyo okutuwa kyakulabirako. Ekyo kyokulabirako nako kye tujja okuwa abato. Basebo ne bannyabo nga Honorable Namboze kyayogeddeko kituufu. People power tekitegeeza nze Kyagulanyi.
ate tekitegeeza mukulembeze yenna aliyo, kitegeeza gwe naddala gwe omuntu asookerwako. It is people power, amaanyi g'abantu. Mwe omulamwa gwaffe kwe kukwata obuyinza, si kubujjabujja kwabo abalina emmundu, si kubujjabujja kwabo abali mu zi ofiisi, nene kwabo abambadde amasuuti. Nyengi bakozi bammwe, tokkiriza tayi gye nyambadde kulowoozesa nti nze boosi wo, gwe boosi wange kubanga gwe wannonda. Okubeera boosi w'omuntu oba mukama w'omuntu tekitegeeza muyisa mu maaso oba kumutyoboola. Bannaffe abamu bakitwala nti mmwe okubeera nti mmwe baboosi oba mmwe bakama b'abakulembeza ababakulembera. Abamu ne mukyonoona ne mubatyoboola ne mubayisaamu amaaso. Ne n'omuntu akola omulimu nga gukola ku lulwo, infact olina omuwa nnyo ekitiibwa. So ffe tuli bakozi bammwe, kyetubasaba kutwagala, kutwesiga na kutuwa kitiibwa, si kututya, si kutya abakulembeze bammwe kubanga mmwe mulina obuyinza. So that is people power, ekyo kyetuyimirirako. Mwebale nnyo nnyabo kukitangaaza bulungi nnyo. Otukoze nno na bulungi n'okutangaaza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka, kubanga ebiseera bingi naddala abakulembeze tubeera pushed mu koona okusirika, ate nga buli omu kimukwatako. Tumanyi bulungi basebo ne banyabo naddala mmwe abava wano mu Buganda ti beene embeera y'obulamu bwe tebadde nnungi okumala akabanga, era kyetumanyeko nti ajjanjabwa. Njagala basaba tusabire Kabaka waffe, eddiini yonna, oba oli Mukatoliki oba oli Musiraamu, n'ebyoto mu bikume, tusabire Kabaka waffe. Manyi nti mu ensonga eno eri sensitive, kubanga waliwo n'abagezaako ate kikoninga agamba nti agwe tolina buyinza boogera ku nsonga zikwata ku Ssaabasajja Kabaka waffe ffenna yagamba. So njagala nnyo okubazzaamu amaanyi, temulekerawo kufaayo ku nsonga z'abeeni, temulekerawo okukwatibwako. Nene bwe muba mwogera naddala ababeera ku social media, mwogere mu ngeri ebaweesa ekitiibwa, mu ngeri etuweesa ekitiibwa ng'eggwanga, kuba ensi yonna yonna etunudde bano bahandolinga batya ensonga eno. Mwewala olulimi oluvoola, mwewala olulimi olukakanya, naye temukkiriza muntu yenna basirisa. Byali bigambo bya Ssaabasajja yagamba weegenderezanga nnyo oli agezaako okugamba ti ate yafe nnyo ku nsonga za Buganda okusinga abalala. Abamu baba batume. So mufeeyo mwenna era mukitwalenga kyammwe. Obuvunaanyizibwa mubutwale mwenna, naye nga mukikola mu ngeri ebaweesa ekitiibwa n'engeri enaweesa beene ekitiibwa. Ate nange ekibagamba bulijjo, temugezaako ku isolatinga kugamba abantu abaneetolodde nti oyo si mutuufu, noono si mutuufu. Abantu bwe batyo baba bagenderera ku isolatinga, bakugyeko omuntu yenna yandikulumiddwa oba omuntu yenna gwokolagana nawe, naye nga eventually target ebeera gwe. So omuntu yenna agezaako okukyaya Kabaka wo oba okudisassociate nga agambe nti gwe tosaanidde kumulumirwa oba kumwagala, abagezaako mwisolatinga, then tumulage nti tumwagala, tumulage nti tumulumirirwa, naye nga tukikola mu ngeri ey'obukakamu, mu ngeri ey'abantu abaakuzibwa. Olwaleero njagadde kwogera, I'll start with Uganda since I'm addressing largely people from Mukono. Ate njagadde nnyo nedde nsitategere bye njogera, kyobola njogedde mu Luganda. Sigamba nti Luzungu talutegera, ayogera nnyo Olufalansa n'Oluspanish, naye kanjogere mu Luganda okusooka. Olunaku lwaleero nja kwogera ku nsonga nga 3 oba 4. Ensonga esooka, mwenna mulabye ababadde ku social media nti ekitebe kyaffe ekikadde kati kyetwakyusa kifuule essomero ly'obukulembeze kirumbiddwa olunaku lwaleero. Abamilitale, aba SFC, abapoliisi n'abalala tetumanyi kyebabadde bagala, bazze ne bamenya bumenya, ne bayingira ne batwala bye batutte, era bwe tuva wano twagala genda kumanya kiki kye batutte, ne bategeezeza nti n'abantu baffe abamu babakutte. Ekintu kye kimu
kibadde ewa Honorable Derrick Nyeko ne walala si kwe kusoose ebyo tubeera tubisuubira buli lunaku ne wano bayinza okujja naye ekyo njagadde bannange ekyongere bagumya bagoba kulina bwe muliraba nga gavumenti ya Nakyemalira Museveni tekyatutulugunya mumanya bali comfortable ne buli omulaba nga bali ku bunkenke nga bakola buli kikolobero ekibaswaza nga bamenya amateeka nga batutulugunya mumanya tubatuusiza ku kisenge awo mulina okwongereramu omubirawo esaawa zino bakimanyi bulungi nnyo first of all entebe Museveni tagituddemu asitamyemu ositamye kubanga siye naye ate era naye akimanyi nti byasiba bikutuka mu buli mbeera so mubeere bagumu ebyo bibakola byongera kulaga onafu bwabwe njagala okusaasira baganda baffe abasuubuzi okwetoola eggwanga emisolo gye babateekako egitalina makulu naye era nga bwe twabagamba omulundi guli nga mulowooza nti Museveni ansa lwaki olowooza nti omuntu aleese ekizibu ate gyolina okuddukira akigyewo mwamulabye era mwamuwulidde bye yabagambye ekololo Museveni mulabe wammwe kasitoba ng'oli munnayuganda ng'osobola okugaggawala kuba tayagala abagagga baba tebalagirwa abagagga baba tebakyasobola mufukaanirira nti tuweeyo omutwalo tuweeyo emitwalo ebiri bwe munaagaggawala ajja kuba tekyasobola gula kalulu kammwe ensonga lwaki abasa mu mbeera eno twabagambye era tuddamu nekibuutu solution yakujjako Museveni so abasuubuzi tusaba namwe mutubigatteko newankubadde tumanyi nti mulimu okutya naye era njagala otwala omukisa guno okunga bannayuganda mwenna mwegatte ku basuubuzi n'abasawo bwe banaleeta okwekalakaasa kwabwe nabo mubeegatteko Museveni awulira kwekalakaasa bwe tunabagira abo abantu mu mbeera zaabwe n'emirimu gyabwe olunaku lugenda kukya ffenna bannayuganda nga buli omu akooye kakasa abasomesa muli bakoowu abasirikale batugamba bulijjo bakoowu abalwadde njogere ku basomesa abasawo nabo bakoowu abasuubuzi bakoowu buli omu mukoowu lwaki tetukwatagana omulundi gumu ne tukola kyetulina okukola njagala okubasaba mutubigatteko ne bwe mutajja mu lwatu mujje mu magezi tukwatagane tukonekitinga olujegererwa okwetolola eggwanga lyonna lyonna tukeere omulundi gumu tuzikewo akakeeka Museveni akube enkoona ku ttaka ekyo nakyo kiggwe. That is the solution. Mumanyi baganda bange nti twazeemu okuwandiika bamemba ba National Unity Platform ebisingako ebyo Secretary General waffe abibategeezezza twagala okubakuŋŋaana ddala abakulembeze mugaidinge abantu baffe na baregisteringe bafune kaati zaffe nga bamemba baffe. Yes, kaati tesobola bamala kuba muli bangi nnyo abazifunye muzifune abatanabazifuna naffe tuli mu nteekateeka eprintinga endala. Bino byonna tubikola bassebo ne bannyabo naddala mu abakulembeze kubanga tulina ekibiina ky'ebyobufuzi ab'emukono nakyogerako gyebuvuddeko iffe tetuli kibiina kya byabufuzi wabula tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. We are not a political party, we have a political party. Ffe tuli maanyi g'abantu, tuli people power. Kuba mufu ojja kunda kusangamu atabirinako naye nga yayagala nkyukakyuka. Ojja kusangamu n'abaabikoowa naye nga baagala nkyukakyuka. Ago ge maanyi g'abantu. Ojja kusangamu n'abasirikale nga tebakkirizibwa kubirongingga ku kibiina kya byabufuzi kyonna kyonna kubanga ba civil servants naye nga bali ku maanyi g'abantu. So ekibiina ky'ebyobufuzi kye tulina tukistrengthening. Let us strengthen the political party that we have and make it the worthwhile replacement for this dictatorship. Tetuli opposition, tuli option. Kubanga twawangula, tulinda bulinzi kiseera. Nakyemalira aveeko, naye dictator ne bw'anaavaako era tujjagenda mu kulonda. Buli bukulembeze bulina okulondebwa abantu kuba amaanyi g'abantu abo galina kubeera exercised by the people.
sikujja buzikuba kerere tujja kubanga tugoba dictator nebe tunaba tumaze okutereeza Uganda tulina okuwa omukisa democracy kitegeeza genda mu bantu ne bakuwa obukulembeze obwo. They can only do that nga bayita mu kulonda. So mubeere organize abakulembeze ate namwe abagala okwesimbawo temutya mwesimbewo. Singa sensobolayo temwanditegedde nti nsobola n'okukola byensobola okukola n'abalala. So be confident, we are competitive. There's no ring fencing. Tewali kifo nti kino ekifo kya muntu ono nga n'ekya president kwe kiri wano mu NUP tewali kifo nti kya muntu ono. Nkidamu ebifo byonna biri competitive nga n'ekya president kw'okitadde. So don't shy away from competing. Wesimbewo bakuwangule mu buntu bulamu oba owangule mu buntu bulamu. That is what we believe in. Nobody is above the other. We are all equal before and under the law. In fact, I like it when I see new people challenging. That means we are growing. That means we are inspiring new ones. So mwesoboleyo mwesimbewo. Bangi kumwe muzze mulaba ebigenda maaso mu mawulire. Ebbanga ddene bamaze ebbanga nga bagamba Bobi Wine agenda nnyo e Bulaaya. Ekyo tekinabbeewunyisa. First of all, nakibaddamu ne bagamba bannange, I've been traveling for the last more than 20 years. Kuba nze Bobi Wine. Naye nze ku mulundi guno I enjoy not to perform but to cause problems for Museveni and the dictatorship. Comrades, we are very sorry for the network issue. The network issue is not competitive. It's almost the global issue. And I think for those who are using Facebook, you can testify this. Whoever using the internet, and when it comes to Uganda, you can understand what is happening. So we are very sorry for that. But sorrow shall overcome. Uganda democracy. We go abroad to deconstruct that. Era nina ensanyi opategeeza ng'okugyeko ekyokutwala Museveni mu kkooti y'ensi yonna ate nga n'akaseera ako kagenda kutuuka n'ekibaluwa ekyo kiyite nga bonna be bamulabirako ebeera jeeke. Naye nga tetunatuukaawo twasoose ku bano bakozesa okulimba abantu baffe ba Anita Among. Mwena mwalabye nti Anita Among kaakati takyasobola kuyita London. Ebyobugagga by'alina e London, ebizimbe by'alina e London, zi business z'alina e London kati zonna poteya, zonna mpambe era bwe tugira mu buyinza zifuuka za Uganda. Anita Among n'abantu be tebakkirizibwa kati kulinnya Bungereza. Ate tekikomaawo kati ne Dubai takkirizibwa kulinnyayo, n'ebizimbe n'ebyobugagga by'alina nabyo biwambe e Dubai. Ekyo twagala kikolebwe mu nsi yonna, not only for Anita Among. Twagala eri ku Museveni, twagala ku Muhoozi, twagala ku bano ba Christopher Damulira na bonna, twagala nati zisibwe ku bantu abo bonna. Museveni, Anita Among ne banne bwe baali bagenda e London ne wa okubba nga babba ssente zaffe z'omwomusolo tebasobola zizikola bizinesi wano kuba tujja bategera. Bwe baali bagenda e London ne Buwarabu okukolayo zi bizinesi n'okulayo ebizimbe tebaagamba nti ezo nsi z'abali baabisiyaga. Munfuna bulungi. Bwe baba batunda ensi yaffe mu bazungu mu Bachina n'abalala bakozesa ebigambo birala. Bwe tugendayo ate bali ne batya nnyo nga balaba ate ffe tunyumye nnyo n'oluzungu twogera lungi nga bagamba bagenze n'okusiza abali b'ebisiya. So yoyo Anita Among. Ndi musanyufu nti amawanga ago gatandise otuwuliriza ate ekyo kikyali kituuza abasebo ne banyaga. Kati batandise opapala, batandise ebizimbe byabwe obitunda naye ate tubimanyi era twabitaddeko envumbo. Tewali bitunda, tewali bikyusa manya, twagala naki nabyo biwambibwe. Njagala mubeere confident nti bano abantu abatunyigiriza tuyinza okubanga ekkooti za wano tezina kyamanyi kyezibakozeeko. Kuba tosobola kuloopa Anita Among amenya amateeka nga bwayagala, tosobola kuloopa Muhoozi, tosobola kuloopa Damulira n'abo abatemu bonna. Naye Uganda is a part of the international community.
Uganda yassa omukono ku ndagaano nyingi nnyo ez'okussa ekitiibwa mu demokrasi, ez'okussa ekitiibwa mu nfuga y'amateeka n'ebirala bifaanana bwe bityo. Bali balina amateeka, waliwo etteeka lye bayita Global Anti-Corruption Law, lye bayita Global Magnitsky. Eryo lye baasiseeyo wali ne bagamba ono yalimenye kabaweeru. So bwe twagala kibeere basebo ne banyama. Njagadde mukimanye mukinnyonnyole n'abantu abalala. Gana amawanga ge gasinze otusibako bannakyemalira. Amerika ewa Museveni biliyoni namba eya dola, si miliyoni dola. Miliyoni dola erimu biliyoni za wano 3 mu miliyoni 7. Kati biliyoni ya dola erimu miliyoni dola 10. Kati kwebala biliyoni mu miliyoni 7 emirundi 10. Ezo Amerika zewa Museveni. Abakuzaki, abakolera ki? Wakompuga. Ezo sente zakola ki? Zebamuwa. Naye twatuuka dda ne ku Biden nyinyi tumugamba kati oba naawe toli mubbinga Museveni, sente zino mwazaki za kugula mundu kutemula bantu baffe, era tuli mu process esalako sente ezo. Tuli mu process esabagana amawanga gonna galekerawo okukolagana ne Museveni. Balekerawo okukolagana n'omumenyi w'amateeka nga pulezidenti wa Uganda tebandaba. Ate nno bino bye mbagamba biyinza okuba ng'ebitali siriasi, naye ndi siriasi nnyo. Tubeera very serious. So mbeere confident baganda bange. Bwe bagamba nti essimu yo kyekyokulwanyisa kyo, kamera yo kyekyokulwanyisa kyekisinga, mbeera serious. Ebyo bimutwitinga, ebyo bimupostinga ku Facebook, ne bakola ebikolobero n'obiteekayo, ffe byetugunganya nga tugwa bali tubagamba mulaba. So oyinza okubeera eyo Nansikombi w'emukono oba Nancha w'Nakifuma, naye nga simanyi njogedde. Kale olabe lwekuteebi. So oyinza okubeera oli eyo nga akavidiyo k'okutte nga batulugunya omuntu, okakuti n'okateekayo kubanga Kyagulanyi yagamba olabise, naye ako kavidiyo kayinza okuba kekagobesezaamu ng'oba kekagenda okusibisa Museveni. So temulekerawo baganda bange, whatever you do it. Buli kyosobola okukola mu butono bw'okikole, kubanga ebyo ebikola ebitonotono bye bigatta ne bikola olusozi olw'amaanyi. So temukoowa baganda bange, temulekerawo. Njagala okwogera ku baganda baffe abali makomera olunaku lwajjo, lwabadde lunaku lw'abakyala. Nenalo lwabadde lunaku lw'abamaama, nendowooza nnyo ku Olivia Lutaaya. Maama, ate maama omuto, obwana obuto, maze emyaka kati 4 mu kkomera, talina musango. Bamukwata kubanga alina t-shirt eriko ekifaananyi kya Kyagulanyi, kubanga ayambadde enkofiira ng'eyo, ne bamussa mu kkomera. Nga bagezaako okuteeka akatengo mumwe babatiise titoddangamu noyimirira ku mazima, toddangamu n'owakanya Nakyemalira. Njagala obebaza abatapoye, naye n'okubasaba nti temulekeraawo ku lusi lw'amaloboozi g'abaganda baffe bano abali mu makomera. Bangi nnyo be basiba. Kasaba Faustin mumumanyi, Hussein Mumbya mumumanyi, babatwala mu CMI, babatulugunyiza, babakubye, babamenye obukongovule, kati babasibira eyo obukungu mu buyikwe. Njagala okubasaba temulekerawo badimandinga, basaba ye bawamba muwambe, bamuwamba 17 omwezi ogwaggwa. Naye ne bamugamba nti yayokya edduuka nga 18 olwedde mukwata. Mu ngeri emu omusango gumu gwe basakuba eri mutwe ne Banubya, babakwata nga 3 Novemba. Nate ne bagamba omusango baguzza nga bali mu kkomera. N'okusingira ddala bwe tulina abantu b'emukono, njagala okwongera okusitula eddoboozi erya Kanata Muhammad ne Sempija Jude. Abaana abo bawambibwa, babuzibwawo paka olunaku lwaleero tewali amanyi gye bali. Tumanyi bulungi nnyo ti olunaku lujja kukya, yonna gye bali, oba balamu oba bafu, tujja bajjayo. Bali babalamu tujja bagwa mu kifuba tubagambe tetwapowa mwebale namwe okusigala nga muli balamu. Bwe bali babafu tujja baziika mu kitiibwa, naye tebagenda kwerabirwa. Ate balina okufuna obwenkanya
ng'ensi eno ekyaliwo. Museveni ajja kusasulira ne banne. Kuba tubamanyi abaabawamba. Tumanyi abaabawamba, tumanyi abamu Kibule yabawamba, abalala Ddamulira yabawamba n'abalala. Naye twongera obbasabira era tetugenda kulekerawo boogerako. Njaga kumaliriza nga mbaaniriza mwenna abapya abantu begasseeko tubaaniriza bannange. Iffe bamu bwe mwawulira mu 2017 bye twayogera ekiseera ekyo bye twogera kati era bye tugenda okwogera paka nga tugobye Museveni. Ate bwe tunaamala omugoba tulekerawo byogera tutandike ebikola. So tubaaniriza bassebo ne bannyabo ne bannammwe mubapoloote bamanye amazima, bamanye nti Museveni talina gy'abatwala. Enswera ensiru yegoberera omulambo paka Montana. So Museveni talina gy'agenda batwala. Mwemirire ku kituufu, mwemirire ne bannayuganda. Njagala okwaniriza n'okusindika message eri bannaffe bangi nnyo n'abalala, kuba mumanyi nti waliwo abakulembeze bangi bakansalazi n'abalala abajja ne tuyimirira nabo abantu ne babalonda n'olwamala ne beefulira abantu. Abamu beefulira abantu naye bagenda okulaba ng'amaanyi g'abantu ge gasinga. Era abamu batutuukiridde abalala batuukidde bakulembeze bannange nga baagala okomawo. Tubaaniriza. Naye ate bwe tuuba okomawo ku mulundi guno, yes ffe emiryango gyaffe giba mikule. Naye bw'okomawo ku mulundi guno okomawo nga memba owa bulijjo, tokomawo n'amayinja ge wagenda nago. Kubanga mayinja oba wageeyambula. Bwe mba nkuwala example y'Abakatoliki, bw'oba wagenda oli bishopu okomawo ng'Omukatoliki owa bulijjo, eva tukutu oyongera n'okwatula twongera tukusomesa ne katikisimu bupya. Era namwe njagala okubasaba omuntu yenna bw'aba aseeredde mumuwelukaminge akomewo. Naye bw'aba akomyewo alina okwatula bupya. Waliwo omu ku bakulembeze bannaffe mubaka yenvuddeko yali yaseerera nga yatagala, naye yasisinkanye neyeetona ensonga ze nemugamba ffe tuli open lwakuba ti bwe yazze okwogera gyemuli yayogedde ebira n'ekyo bijja kirabonga. Ekisemberayo ddala mwenna gye muli mu ggwanga twabasuubira obatuukako era tujja batuukako. Tujja bategeeza ku bisingako okutuwa yaffe naye tujja batuukako essaawa yonna nga Mukama mugezi waffe. You will allow me very briefly to say this in English. I've already saluted you, Madam Teacher, for once again breaking down what people power is. And indeed, it's about the power of the people. It's about servant leadership. It's about we, the leaders, being servants and the people being the true masters. It means being accountable in deed, not just in word. It means being answerable. It does not necessarily mean that because you are the masters and we are your servants that you should disrespect or undermine the leaders. No, please don't abuse that. The true masters respect their servants because servants are serving you in very delicate positions. But we call upon you to respect them but not fear them. Thank you, Madam Teacher. I also want to welcome Comrade Waiswa. He's just been in America. He's now a consultant in diplomacy. So he might not have understood me well in Uganda. We welcome you very much, sir. And we hope to benefit from your new expertise. You all have seen the raid on our former office now, the National Unity School, the National Unity Platform School of Leadership. This morning, the military and police raided our premises in Kamocha, broke the doors, took whatever they took. We are yet to go and establish what exactly they took. They also went away with some of our comrades. We are going to establish and we will be communicating to you. I wanted to also talk about the taxes, the inconveniencing, the oppressive taxes that have been, levied on you.
But like we've been telling you, you cannot expect the person that caused the problem to be the solution. Museveni wants you to go down and kneel before him. He wants to disempower you to the point of having to pick handouts from him. In modern countries, in well-governed countries, you don't discuss taxation policies on a rally in Kololo. No, you get experts. But because you know Museveni has destroyed our country so much that he has made himself the alpha and omega, which we reject, which we must stop. So to you, the business community, Museveni will not give you any solution. Get used to it. The best solution is to rise up and kick the dictator out of power so we can all free up. Your problems are not distant from the teachers, the medical workers, and all other Ugandans. While I call upon the population to join you so that we liberate you and by extension we liberate ourselves, I'm calling upon you also to know the solution. The solution is protesting, because dictatorships the world over will only heed to protests. They will not heed to they will not heed to common sense, because they have no regard for common sense whatsoever. Let us join hands and remove the dictator once and for all. If you are a servant leader, you will be respected. You're so important to the economy. But Museveni will not respect that until he's forced to respect that. I want to remind you of our ongoing membership registration nationwide. Please be part of it. Get registered, because the National Unity Platform is a political party. We, as I've said many times, are not a political party per se. No, we are not. We are people power. We are a political movement that was meant to encompass all political parties. Unfortunately, many of the political parties, especially in the opposition, are under the tight grip of the dictator. You saw how DP behaved, you saw how FDC behaved, you saw how UPC behaved. Well, and now you see how JEMA is behaving. Well, now the leader has been lifted. So we are not a political party, but we have a political party. We are a group of Ugandans that have a political party. The agenda is much bigger than a political party. But this that we have, this political party that morphed out of people power, should be well organized and prepared to take leadership of this country. We are Democrats. We believe in democracy. And we know that when the dictator falls, and I'm saying when, not if, because we know the dictator will fall sooner than later. So when the dictator falls, we shall still go to the people, and the people will have to elect us. We should prepare and have all those boxes ticked, so that by the time we go to the people, we are worthy our name. We are the option that we've been saying we are. So please get involved, especially you, the leaders. We know that the membership cards we produce are not anywhere near satisfaction. We shall do our part as we request you, the leaders, to do your part. I also want to say a word about the sanctions that you saw in the media. For a long time, regime propagandists were calling me a super life person because I'm a music star, because I'm an artist, and because I look good. Okay, you know for that. So they say that I'm wasting time together with my colleagues traveling the world. Every time I go to the West, be it America or Europe, they say, Bobby Wine is always on the plane, as if they want me to go to UK or America on the border. But that on the side, I am here to once again report to you that every time you see me leaving Uganda, I am going to destroy Museveni. Every time I leave the country, I am going to deconstruct the lies that are being told about Uganda by Museveni. Museveni spends billions of taxpayers' money. There are very many organizations, companies that are hired to tell lies on behalf of you, on behalf of me, to paint a rosy picture about the situation in Uganda, to lie to the international community,
that all is well, that Museveni is a legitimate president. And yet it's a lie. And it's because of that that the EU gives billions of euros to Museveni, which is lost in corruption and patronage. The United States alone gives Museveni up to $1 billion US. $1 billion, not 1 million. That money is in turn used to oppress Ugandans, to kill them, to corrupt them, to buy the opposition and all that. We know that Museveni, without foreign funds, he will not be able to rule over us. No. Museveni is an agent of neocolonialism because he himself, there are questions whether he's a Ugandan. So he doesn't care about Uganda whatsoever. Yes, you heard me right. There are so many questions about his nationality. So, ladies and gentlemen, we are glad to report to you that our cries, your cries, are finally being listened to and responded to. For a long time, the West was only issuing statements. Oh yes, we disagree with the killing of the people in Buka. Oh, we disagree with the illegitimacy. Oh, we disagree with the disrespect to democracy and the undermining of human rights. We were tired of statements. We wanted action. I'm happy to once again inform you that the Speaker of Parliament, that very brown lady you see, okay. Well, give it to her. Are you the one who bought them for her? I'm glad to inform you that the Speaker of Parliament, Anita Among, was sanctioned by the UK. Now, what do those sanctions mean? Those sanctions mean that number one, Anita Among is blacklisted in the UK. Anita Among is not allowed to travel to the UK. Anita Among had the properties, he had the houses, very expensive houses in the UK, out of the money that she steals from the parliament. The money that you know that she steals. The money that every time we call her out, Museveni tries to protect her. But Museveni can protect her, but he cannot lie to the rest of the world. Anita Among cannot enter the UK and all her properties are being confiscated, they're being frozen. And this extends to her relatives and family members. But our target is not just Anita Among. Our target is Yoweri Kaguta Museveni. Our target is Muhoozi. Our target is Christopher Damulira. Our target is Nabanja. Our target is every thief around Museveni, and we shall get to you. I want you, ladies and gentlemen, to take credit for this. Don't give this credit to me, because it's not just me. I'm just a representative. I go to these meetings, but everything I talk about, they have seen before, because you have posted it on Facebook, because you have tweeted it on your Twitter accounts, on your X accounts, because it is on TikTok, because it's everywhere. So you might be a Gaddafi in your ghetto somewhere, thinking that your contribution ends in the ghetto. You are wrong. Your contribution goes as far as around the world. So don't stop. Continue exposing. Use your camera is such a powerful weapon that you understand. Use it. It is so helpful. Mwemunabirabisa tetujja genda tujja kuseerezako buseerezi gakivulu. Kozi nabadde wakwogera Luzungu. Last but not least, I'll talk about the political prisoners. We are here with comrades from Mokolo, and they know that many people were abducted and are still missing. Notably, Comrade Kanata Muhammad, Sepija Judah, and many others are missing to date. We still pray for them, but we unceasingly demand for their unconditional release. It's not just them. Many other people have gone missing. For example, our brother Masaba Faustin was abducted on the 17th. He missed for more than 2 weeks, and when he was presented to court, they say he was charged with arson. He was arrested, he was abducted on the 17th, detained, and then they said he bought a house on the 18th. What kind of nonsense is that? In the same way, Hussein Mumbia was also abducted, missing for a while, and then produced in court, and now they are detained in Rugungu prison in Buikwe. I request all of you, especially the leaders
Whenever you can, please visit them and all those other political prisoners wherever they are. We continue to demand for their unconditional release. We know that the regime is so ashamed of what they've done to them. They want to release them, but they want to release them in a clean way, because even when they come out, we shall demand for justice for them. We shall demand for compensation from them, and they will get all that because they deserve it. Now, very finally, I want to welcome the new members. Welcome. I also want to welcome those that were once our members, including the leaders, the councillors that went to Museveni thinking Museveni is going to save them. Now you know that Museveni is no solution for you. Museveni is not more powerful than the people. Many of you have reached out, they want to rejoin us. I want to publicly say to you, you are welcome to rejoin us. But you don't rejoin us with all the ranks you went with. Kubanga Mayucha. So when you're rejoining us, rejoin like an ordinary member. Get cleanse afresh, learn our values afresh, learn what we are standing for afresh, and then you will be a true member. But you don't come back with all the ranks that you went with. Kubanga wagende ranks are contaminated. Very, very finally, I want to inform you that we shall soon resume our nationwide tour. So wherever you are, in every corner of Uganda, be ready to jam. For God and my country. His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu asuubiza bannayuganda abalabudde nti abeegasse ku kibiina ki National Unity Platform babeere nga bakimanyi nti tebazze kufuna bufunyi kaadi wabula bazze okuweereza bannayuganda. Agamba nti bangi babeegattako mu 2021 naye nga bazze kukozesa kibiina kino olw'amaanyi ge kyali kirina. Bangi olwafuna kaadi baava mu bantu, olwaleero babakolamu bukozi nsimbi. Wabula bano abeegasse ku kibiina ki National Unity Platform abalabudde nti bajje nga bamanyi nti ekibaleese kukolera bantu, kubanga ku mulundi guno tagenda kuttira muntu n'omu ku liiso, agenda kubeera nga abagoberera ekigere ku kigere, amanye ani akolera abantu, ani ali ku bigendererwa ebibye eby'okufuna obufunyi kaadi emutwala mu Paalamenti. Bw'atyo asuubiza nti agenda kuddamu okutalaaga eggwanga Uganda, n'agamba baanatambula nabo babeere ready. Abasalawo okuva mu kibiina beetegefu babeere gye bali, tabalinaako buzibu. N'agamba abanatambula naye mwetegefu okubaaniriza. Abanaabasazeewo okwekutula ku mugendo baddembe, abakakasiza nti ye ne bwasigala bwomu mwetegefu okutambuza enkyukakyuka ate era agigguse, kubanga ekyamuleetamu NUP kwali kununula ggwanga so si kulya nsimbi ya Mwami Museveni. Olina we watambudde nabo bro ate bankubye luupu